sharing a video, sharing ACG, tagging a president, ACG, vice president wa Uganda, Neze Twiga, Neroko, abantu batano bamala. Njagala okutegeeza abakulembeze baffe. Ffenna twabadde ku kkooti ebyagenze mu maaso mwabirabye. Bwe wabaawo omukulembeze yenna kumwe bemmenye. Ku bakulembeze bemmenye. Bwe wabaawo omu kumwe nga yalwana Sami mu Malende, vaayo oyogere. Ffe tujjemu llo. Bwe wabaayo omu kumwe alwana Sami mu Malende aveeyo ajjeyo llo. Ffe tujjeyo llo, atugambe tujjeyo llo. Kubanga ekiri mu mazima timu ya president ebintu byonna byekola byonna bikwasa mu Malende naye temuvangayo yadde okubibulaminga ko yadde okubyogerako. Nze bampita gifo sina kyentya kwogera. Nze nti omuntu omunnaalonga eyanzaala. Mumpulirize bulungi kumwenna mwenna nga bwe muli awo ku kitebe nti omuntu omunnaalonga eyanzaala. Teri gwe ntya kuddamu singa oba okoze ensobi. Omuntu gwasobola okuwuliriza nga ngambye nempulira nti angambye asobola kubeera omu president. Ate era still naye alina okuŋŋamba nga mpadde ensonga. Si kuŋŋamba bugambi. That is me. Video zino nga bwe muziraba zonna zabadde zaagala kukosa Sami mu Malende. Mukkirize oba mugaane, nze tewali kyageze mu maaso nga siriiwo. Nafanya ne bagamba ku bavubuka abakwata kamera za pate abalannyinga emikutu gya pate nti balina okwawula ensonga eziri individual n'ensonga eziri national. Akavubuka akalannyinga akaunti ya Shafik Media kakwata kamera ne kazoominga ne kajjamu Sami mu Malende. Mumpulirize mmwe mugamba mule buli omu mugenda mutiisatiisa. Nze tebantiisatiisa era temukiddamu. Mumumpeereza mu message muntiisatiisa. Nze bampita gifo sinoonyezebwa n'embula oba njagala ofuna era anjagala yenna ampite waali. Mwe mulekerawo tutiisatiisa. Omuntu n'agoba omuntu okuva ku kkooti n'amulondola yatandikidde munda. Ndali wano kano Kamasaaba Media nga kali ku live kagamba mbu simanyi omulamuzi yagambye bajjeko kamera. Akyogerera ku Malende. Akyogerera ku Malende oyo omulamuzi omu ye yalina mu kkooti wano ku Buganda kkooti nga balese Bobby Yanga. Muleme mwe tusiriwaza ffe tutegeera tubasonyiwa busonyi muloza ffe tetutegeera mmwe. Bwe kibeera nga pate erinamu omukono mu kulwana Malende mutugambe tujja kujjayo llo. Tujja kujjayo llo. Mubadde kimmwe. Obwo buvubuka akavubuka akayogeddeko ekigambo kagambye tomukavalinga ng'ensi yonna eraba ng'ewulira bweti. Mwabadde ku live ekyobusiru kye mulina temumanyi mwekuliyetingirawo sayini ezirwana abantu naye mwe mulaba mukyakozesa omumwa mukyaswala nnyo ku ssimu yange. Lwaki mutumanyiira mmwe? Mulowooza tetutegeera. Tusirika ku lw'obulungi bwa pate. Tusirika eyo video ngirina n'amaloboozi ngalina nga president yennyini yabuuza ani agambye nti batuyita. Omu ayali ku kamera ne kimusimaluka n'agamba Zahara mbirina. Mwe temugenda tumanyiira. Zahara yakeera ku makya ayigigi n'amuteekako omusango. Ensi yonna ng'egumanyi. Ekyamazima obukulembeze obuli mu Makindye emmotoka temwaziyitangako ewa Zahara tezaaliwo. Nze nzirina ku ssimu yange nzibaweereze. Nawe aneegaanawo nti si waabwe naye yagenda ku CBS n'abyegaana. Ne tujjayo llo ne tugamba ize kasite ekibiina kibirabye. Essaawa zino mudidde ttiimu ya pulezidenti yennyini yeri mu kulwanira Zahara entalo ng'erwana Sami mu Malende. To an extent nti mumugezaamu n'emmotoka mutomera. Zahara Yunika yabadde ku kkooti n'ayogera ebigambo ng'ayombera ku kkooti ya ggwanga. Mbuga muganye okuyingira eri yabadde ayingirayo ng'ani? Zahara Yunika eri yabadde ayingirayo ng'ani? Looya mukulembeze ku pate. Zahara Yunika ekifo kyalimu yalondebwa abantu 42 abo bakulembera mwe temutumanyiira ffe. Abantu b'okulembera ana mu aba abakulonda. Ekyo mubeerewo nga mukimanyi. Lwabadde tolina nsonga ekuyingiza eri wali basibe oli looya.
kambabulire saga bwe yatandise Zara Yunike yatangudde olutalo ku kooti kutandikira ku basirikale n'aveeyo n'obusungu bwonna emmotoka z'amalinde zabadde zigoba abasibe zijja e Kampala ne zibasinkanisa z'ensanja awo akakavubuka ak'obugalubindi ne kakiikaddeko kabini mu kkubo naye nga kagikiika motoka gwe Kamasaaba oyogera ebyekisiru naye nze nabaddewo okyaloza nti wabaddewo wekka omuvubuka n'ava ne mu mmotoka aziyize ekkubo paka badwebe basaze amagezi ne basala eri ku mafuta ne bagenda naye tekyabamalidde Shauda Madada najjanga abagoba n'asooka atomera emmotoka esooka super custom tekyamumalidde n'asigala nga abagoba vidiyo ezo nga bwe muziraba bwe ziraninga naye mwe mwagala ffe mutufule basiru mutusirike mbokwa mutiisatiisa nze bampita gifo omukumu eyeekyo ow'amaanyi ajja nkwateko mususo tumanyiira mmwe tulina ne betusirikidde nga bwe tubyogerera ne pati esobola okufuna ekizibu mmwe ng'ate abo abantu bamwe bennyini be babizannya mwagala tufuula basiru pati kyemugamba nti pati ebyo byonna byonna ebikolebwa pati tebiraba abakulembeze bonna bonna tebalaba eyo nsonga bwetuvaayo mujja mu inbox yange gwe toddanga muze kummanyira oba oli MP oba oli kize tombuulira gasiyawo oli MP okulembera nze gwongulira emmere hopeless temuddamu tumanyiira mulwokuba oli MP oneeweresa ka message oŋŋamba kiggwe abantu bali mu kwonoona pate yaffe pate efiiriddemu baganda baffemu bye muli mu kwogera tuziisa abantu bali mu ttaka muli mu pate gizannyamu katemba wammwe ffe tetwajja mu kuzannya katemba nammwe omuntu n'akwata emmotoka atomere looya omulamba looya ng'omutomero olw'okuba mwagala kafuka woman MP Shamim Malende gye yalwalira ku mirimu gya pate mmwe mugamba nti mwagala kujjako Museveni nga mumujjako mwe singa mubadde n'emmundu mmwe Madada yabali tasobola kuba Shamim Malende masasi bwe mwatuuse wanya buseka ku lawundi Zara n'asooka akyejjamu n'avuga nga dda Makindye Nateete Shauda Malala n'osigala ng'ogoba emmotoka z'Amalende n'otuuka n'ozisala ozisale mu maaso ozitomere kyogamba nti mumanyi mutambula mwekka tubeera nammwe mujja ekyo mubeerewo nga mukimanyi tukooyo tumanyiira nekyo ekiri transparent nga n'omwana omuntu asobola okukiraba era nakyo mutugambe ngu temukyogerako muswaza pate kiki temwogerako mmwe kati nze mbabuulira amazima gano nze nga babulya bampita gifo amazima ga Katonda tugenda kulwanagana na buli muntu mu Kampala nze Shamim Malende tammanyi ate era talimmanya naye kisobola kusirikira amazima nga ngalaba nze neteekamu ssente ezange nentuuka buli weetagisa okutuuka nalizizeko nengamba naye bwe mba nga ndi ku zino nsonga za Shamim Malende tugenda kulwanirira eddembe paka wallahi ne bwekigaba kyetaagisa kulumba pate tugenda girumba ekyo nze nkibagambye omuntu n'ayiikiriza munne n'agenda mu kooti tekwabadde musango lyabadde eddembe lya Zara okugenda mu kooti naye n'atuuka kussa nti abakamera be abapate bennyini beewako ne komandi abagulire lumu radio koolo bagulire radio koolo tuleme kuwuliranga bye boogera kubanga muswala wesitudio ovudde mu motokayo ogenze ku geeti okozeewo olutalo tusirise ovudde tovukomyoko tiimu yezze etandise okukola efujjo ku bantu oli gwe batayiza mu kkubo looya yabadde mu kooti ekiro gwe nga tewabaddeyo kubanga tokkirizibwa kubeerayo you are just an individual temweba mayinja ge mutalina naye pate bw'eba esirise ku zino ensonga naye tujja girumba tubabuulira amazima mutukyawa oba mutukyawa naye ng'ekituufu tukyogedde mwagala kutwala bulamu bwa muntu oyo